buli wokwata kusenga kulana mubo okutte kunze butereevu era njagala kubulira lujja ekyokuloga sinnakikakanya sinnakikakanya okujjako ng'oli akoze eki anvuddeko era tiweerimbika bwe gamba nti senga kulanama n'ejjumba bennumba okitegedde kati ye taliiwo ali mitala w'amayanja mu ddwaliro ejjamani nange nze wendi ndi mu Uganda buli muntu yenna alwanagana ne senga kulanama nja kulwana naawe oba gwani nja kulwana naawe okujjako oyo akola kyakola nga kituufu nga kyayogerako kituufu tugeze yali agenda e Bulaaya naye ayagala kumanya update tiyasobola kutambula nkubira omwami we nkubira tugere oba jangu emukono jjajja nze saamanya entambula yange saategeera bwe nali ngenda kutambula mpaako ku update ndagaako ne ku mulwadde ndabe nja kukwata essimu nkugambe wuuno omulwadde omulaba ne mu ddwaliro waali omulaba nja kubuulira abantu abatuwalana beebo be twava nabo munda abantu abatuwalana beebo be twayambako abantu abatuwalana beebo be tuwangadde nabo abantu abatuwalana beebo be tukoze nabo kati ye aba akuyinako obusungu gwe nga tomanya abujjawa nze Jumba Superpower balangira abalya mmere Kasamitala ndi munene atanjagala simwagala gwe bayambe tonnalaba sibalungi abalya mmere Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Sebo akapera kabeera ka simanyi tuze ku mutendero ogutakola kapera okyali ku mutendero ogwa kapera simanyi ogukola kapera nze Jumba Superpower balangira abalya mmere Kasamitala ndi munene atanjagala simwagala gwe bayambe tonnalaba sibalungi abalya mmere okategedde keeka akapera tekakumala kati wajja okusobolera endongo eno butegulumiza nze sinza kwegulumiza lujja omanyi waliwo abayimbi eno bagiyita Caviton Music Amina. Buli muyimbi yenna ali mu ggwanga yaleetebwa Caviton Music era kyova olaba nti bulijjo nga nti Caviton Music nga tenagulawo Superpower tibayinza luwulira mu ggwanga okitegedde kati bagenda kati tuguddewo Superpower mu butongole waliwo kapaati ke wanyimbidde Kasamitala ndi munene atanjagala simwagala ate gwe lujja oyinza okwagala omuntu nga takwagala omuntu yenna nga takwagala nawe tosobola mukola ki mwagala ate si balungi abalya mmere gwe bayambe tonnalaba si balungi abalya mmere gwe lwolifa balinywa bbiya naye bantu mwe muli babi nnyo nga munnaafa nga gwonya bbiya ate bangi bageya nnyo abalya mmere temuli bangu bageyera ddala abantu bajja na buveera ne tubayamba najja ng'ali ki naye lujja n'akutulugunya n'osanga era lujja mmwe mulina respect y'amaanyi nnyo nti emyaka gyonna nakulaba olina ettone naguno gwako olina ani olina ettone nti lujja wabeera ne senga kulannama from the beginning mpaka up to bulwadde Germany mu bubi ne mu bulungi ng'oli naye mu kufa mu kukola ki mu kulwala mu kuziika maama mu kukola ki era njagala nkubulye nti lujja mmwe muli bantu baki banjawulo ebintu bino tibinywereka tikwiga embeera tesobola kubeerera olwaleero nali ne Suna Beni
Sona Ben twali naye ku Papazi nga press conference ku press conference yaliwo ngenda kusomezi 16 lwali lunaku lwa Monday kati ku lwa Monday luno Super Power yawezeze na ku 7 mu bana wiki number naye Sona Ben yangamba nti omuziki guno ogulaba mulungi endongo gy'okuba nnungi naye abantu abakusekera leero enchabe bagenda kubanga bakuvuma mu ndongo teriyo mukwano gwalubeerera omuntu akwagala leero encha nakuchawa naye yabadde ayogera mu ndongo yokka naye si mu ndongo yekka ne ku TV gye mukola naffe masabo gye tukola mu bujjajja abantu betukolagana nabo tiwaliwo alina mukwano gwalubeerera n'embyobufuzi era teri alina mukwano gwalubeerera n'embutale gye mukolera teri alina mukwano gwalubeerera kubanga nze neerabirako nti ekirungi twayamba abantu ate eggwanga lyatwagala ate twayagala abantu nze Jumba Lubo aligaweza bawasenga kulanama omwatya bwati naye abantu bonna betwakola nabo kusenga kulanama ku Jumba era balaba nga bajja bagalula era olaba ng'omuntu asinduukirirwa emmeme okukola ekintu ky'ataalikoze abantu bajjeyo enjala jjajja awo wennyini kasooke ntegeze Abannayuganda nti olunaku olwaleero ndina omwami Jumba Lubowa aligaweesa bawasenga kulannama omu bwati olwaleero tujjidde ku luyimba lwa Super Power mu kaseera ke yaluteereddemu ebigambo ebirulimu byabalya mmere emikwano n'abantu engeri gye babayambyemu ate ne babeefuulira mu mbeera endala nalabye yaguze vaani era nga ekitongole kati ekyetongodde mu kuyimba Bam Records n'abayimbi baayo wabagulidde vaani yesaawo ogenda kubeera otunnyonnyola enteekateeka eri ku kyeyo ogenda kubanga ndowooza obutalyazaamanya bantu otandika nabbabuuzaako then tutandike ne update ku bulwadde bwa Ssenga tusoboye tujje mu music n'abalya mmere nga bayimiridde basebo ne banyabo ne yanzeege ekisooka webale kusiiba amina twasiibye twamaliriza kulikirayo ddala webale ndooza ne start naye agenderera atasigaza sagala kulimba bantu sijegezaamu ennaku 3 gaba mayitirivu kakati basabo ne banyabo mukulikeeyo mu kisiibo mwebale kusiiba mukulikeeyo ku Idi ekyokubiri njagala kubawa update ku bulwadde bwa Ssenga ali mu mbeera obulwadde bwa Ssenga embeera gy'alimu simbi tetiisa bwe twayogera ffenna olunaku lwe twasembayo okwogera era ngenda kulaga update ku ssimu nti wadde yagaana okumussa mu mawulire naye ngenda kulaga update ku ssimu nga Ssenga aliko kale era ne hardware tennatundibwa era abantu bwe bamanya tebannagigula kisente ze nnyingi abalamuza twogerezeganya abantu bajja naye sente ze Uganda omuntu okuba ne sente ezo ng'aziina mu nnyumba si kintu kiki kyangu ate bizinesi ebadde ekola naye tetundika ng'ate ogitundirako n'ekizimbe na biki sente nnyingi naye okulemererwa si kwa sente omunno mwendabidde enkwezenge abatatwagala abantu bavuddeyo n'abavuzi ba bodaboda nga baagala hardware n'abatemi b'embizzi nga baagala hardware n'abagundi b'omu bikuubo abatunda ebinyeebwa kwegamba omuntu ajja eyali tasobola kusisinkana naye ng'alaba alina kusisinkanira ku hardware nekye baamutumye kyalina okubatuusaako n'okutegeera erindako nti wano walanga hardware nti etundibwa n'abatazze kugula hardware be basinga obungi ate olw'okuba nali situndanga nnyo bintu kati nga simanyi nti bali bwe batyo kati buli mulabe yali ayagala otusisinkana akozeseza hardware olaba omuntu akozesa hardware asobole n'okumanya mubaakinga mutya naga nti njagala kugula hardware eno naye mpa bank statement ng'olaba asimbye n'amannyo n'omubuuza bank statement ya Ssenga etali nti twa bankinga nga koza hardware zokka ojagaza ki
batunda adiweya ate gosaba bank statement awe kigendwa kiba ki kakati ate omuntu nakusaba ne bank statement kyokanga tasobodde nakumanya nti omuwendo tugumaze agenda kwogera bwe guti wabula ategeere mu bankinga mutya muyina sente meka mukolaki kwegamba n'omutunuulira n'omulaba kyokanga munange bakazi babuvunanyizibwa bantu babuvunanyizibwa ogenda n'omutunuulira bwoti kyokanga bamutumye naye njagala babulya bannayuganda omukazi oli mulwadde obulamu bwe si buki si bulungi muleke kumumanyiira nakumuyisa mu maaso muleke kutumanyiira bannayuganda ebintu bino si bintu bintuntu obulwadde bwa ssenga butegeereddwa okuva mu 2017 nga bamuwadde obutwa nze tusinkana 2019 nga gwako ng'orede yali adde obuki obutwa najja nga atoba n'obulwadde obwo era mubadde mujja mu bulaba saagala kubwogerako kati mu kaseera kano muleme kukozesa bulwadde bwe kukola gaboozi muleme kukozesa bulwadde bwe kwagala kumupenetratinga naye abalabe enkwe zigwa n'abalabe baazo kubanga mu abantu abagamba nti Jumba tali mu mugwanga kati wano ndiridda kyogana komyewo ku nnyonyi tuli mukono banyabo ne basebo abagamba Jumba tali mu mugwanga ate ndiriddawa bw'oba oyagala omuntu munoonye direct mufune direct nze rujja tebakyayinza kunsindikira poliisi kujja kunkwata lwaki anjagala mpandiikira inaga nti Ssaabakabona Jumba Lubowa aligawesa tukwetaaga ku CPS tukwetaaga emukono wakola buuti tukwetaaga mu kifo bwekiti era nawe n'ogenda Jumba Lubowa aligawesa tukwetaaga mu koti nkyali ku level edduka ndi ku level omuntu gyayinza kakati oba osobola okunsanga nza gwotanoonya lwakyo nteekako taliimu na mu ggwanga anoonya tasobola kunfuna kyogamba nti nze ndi waggulu w'amateeka bassebo ne bannyabo ebintu byonna lujja ebintu by'abantu ensonga za ssenga kulannama nzirimu because nze bbaawe omuntu bw'afumbirwa n'ava ewaabwe aba avunaanyizibwa ku ggwe ate nga nzijeko okuba bbaawe nze taata w'abaana be ate nga nzijeko okuba taata w'abaana be nze mukwano gwe ng'ate nzijeko okuba mukwano gwe ye next of kin bwemba president ye vice ye bw'abeera president nze vice bw'avaawo nze nzirawo nze bwenvaawo yakolaki yaddawo kati teri kintu kyonna kyoyinza kubuuza kya ssenga kulannama ate ogenda okibuuze mu katale oba okinoonyeze ku buponenti be jangu tukikubuulire weetuli emikono nti kino kiri bwekiti nti alina kye yeetaaga okumanya gwe soosi nze soosi akuwalana oba akulimirira oba social media si ye soosi nze soosi era njagala kubategeeza bannayuganda njagala kusinziira wano nga ne Lujja tambuzizza nti tukole ebyo bye tugwanidde okukola mu layini yaabyo ensonga za ssenga kulannama ziina we zisangibwa omuntu bw'afa wabeerawo kye bayita next of kin bamala kwabya lumbe ne bamala okwabya olumbe lwe ne bagenda ewa administrator general ne bateekateeka ne bagenda mu kooti n'ateekawo oyo next of kin n'agenda mu bintu ne tukola byonna byetuteeka okukola ssenga kulannama akyali mulamu tannafa mulamu ayogera kakati mu kaseera kano titulina bintu bye byonna bye tusobola kuhandolinga okujjako ekyo kyatuwaddeko olukusa nti kino mukikole bwe muti kino mukikole bwe muti kakati ojja kugezaako okukola bwoti naye nga byokola oluusi tibigenda kukolera nga bwokola ki nga bwolowooza nze okuva ebbanga lyetumaze nga tukoze interview ebizibu byenakafuna obimanyi obungi amasimu genfunye ogamanyi obungi abantu byeboogedde obimanyi obungi abantu boogedde ebintu ebisoboka n'ebitakola ki n'ebitasoboka nalabye ng'ovudde ne mu mbeera ne ngamba ono ye jjajja manyi oba ono mulala ng'ogamba okuloga omuntu ate kati kankubuuzi wotuuka okukolera oluyimba nti atanjagala simwagala gwe bayambe tonnalaba si balungi abalya mmere kakati wotuukira okugamba okuloga omuntu ng'omuntu akususseeko bannange ekintu mukazi wo gw'osula naye embulire akweyambulira va ku bino ebyabakazi abammwe ab'okubaatisa nga mulina bye mubaagalako naye ffe abalina true love abalina omukwano ogwa ddala
abafumba abaddala banamba wanu ba Uganda mutegere kyempita munze Lujja natandika n'okusula ku live kati osula ku live ate obuliri mbugende mumbusobola buli wentuuka nenkwata omukono we nali ngukwata taliiwo buli wentuuka nenkola kino taliiwo naye nga nsuubira nti essaawa yonna ajja kudda kakati abantu bakujja muki mu mbeera era njagala kubulira Lujja ekyokuloga sinnakikkakanya sinnakikkakanya okujjako ng'oli akoze eki anvuddeko bwana nvaako nja kumuvaako bwana batanvuddeko sisobola mukola ki ate nze teri muntu buli wokwata kusenga kulana moba okutte kunze butereevu gwe buli womukwatako bwoti n'omwogerako obviously oba oyogera kunze butereevu era tiweerimbika gwe gamba nti senga kulanama n'ejjumba bennumba okitegedde kati ye taliiwo ali mitala w'amayanja mu ddwaliro ejjamani nange nze wendi ndi mu Uganda buli muntu yenna alwanagana ne senga kulanama nja kulwana naawe oba gwani nja kulwana naawe okujjako oyo akola kyakola nga kituufu nga kyayogerako kituufu tugeze yali agenda e Bulaaya naye ayagala kumanya update tiyasobola kutambula nkubira omwami we nkubira tugere oba jangu emukono jjajja nze saamanya entambula yange saategeera bwe nali ngenda kutambula mpaako ku update ndagaako ne ku mulwadde ndabe nja kukwata essimu nkugambe omulaba ne mu ddwaliro waali omulaba nja kubuulira naye mmwe abali wammwe abankubira essimu twagala kumanya ekituufu ali mu ddwaliro ki ali atya okitegedde kakati ate oli wabanga teyatambula n'asooka agendako mu mawulire nga woomanya enkola ye Uganda munnaayi anti kati mu mawulire obulwadde bwasenga kulanama butegeerekeka nze abantu bonna bendabya bagenda mu mawulire basindikirizibwa nga waliwo abasindika basindikirizibwa era nze buli muntu oyagenda mu mawulire siina gwe ninako lutalo era kyova olaba nti omwana Kimbowa namala ne musisinkana Kimbowa ono yali mu mawulire yali mu mawulire ne musisinkana ne njogera naye ne mubuuza mwana wange obuzibu ki nannyinnyonnyola obuzibu bwe bye yayitamu nga bamusindiikiriza era nze ku mikutu gyange saamuteekako maki mawulire era tolina wondaba kifaananyi naye kubanga Lujja era tolina we wankubira nti jangu omwana wuuno yabadde ayogera ebyo si bituufu yali amaze okubyogera n'abaamukwata interview saategeera naye nze ng'omuntu sisobola kukwata kamera ya Capital Music eya main yasenga nti neetonda naye nsolovinze ensonga z'abantu ki nyingi ate siina gwe ntadde mu mawulire era siina gwe nja kuteekamu omuntu bwantuukirira nangamba jjajja kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nga mu briefinga nga mubuulira ekyokola nga mugatulindeeko omulwadde ensonga zijja kutambula kubanga ebintu bino birungi biri open senga bwe yabeera mu Uganda gwe wamulabako ku poliisi yonna wamulabako mu mawulire gonna nti anyaza omuntu kyogamba nti senga ali ku level edduka mu Uganda gwe bwe tutunuulira senga ali ku level enoonya obubudamu nga bwe mwogera senga ali ku ddaala erisobola okumuwaŋŋangusa mu nsi ye bassebo ne banyabo tusula bulungi tuyina amaka amalungi tuyina ebibanja tuyina ennyumba tubadde n'omulimu tuyina adiweya tutunda amataka tuyina ebintu byaffe lujjoze wano wa musawo onsanze ndi bizi oba siri bizi obadde okola otegedde era parking ejjudde otegedde kati bw'otunuulira olubiri lukoze bwe ruti kyogera sisobola kufuna mu mitwalo 10 giriisa baana sisobola kufuna mu mitwalo 2 galiisa baana kati bwe mba nga nsobola okugafuna ate ekingoba mu Uganda ngende ebweru ku kyeyo omuntu aba agenze kukolaki abagenze noonya ssente gwe tegeera nti ffe wano e Uganda tuyina emirimu ssente tuzifuna kakati bwe tuba tuyina emirimu ngera tukola ate kituwaŋŋangusa mu nsi yaffe kiki kwegamba omuntu n'akola gu statement ogutasoboka okiraba kati gwe manya nti senga ebweru oba aliyo mwaka
oba aliyo emyezi 2 oba aliyo emyaka 3 oba aliyo emyaka 4 tegeera nti omukazi oyo atoba na bulamu. Ekyo kyoyagala okugumiza. Eriyo atayagala kiwulira. Oba aliyo emyaka 2 oba aliyo omwaka 1 oba aliyo emyezi 6 oba kola kigwe tegeera nti senga atoba na bulamu ekibumba n'ensigo. Ng'omuntu bw'olwana n'ogamba kangende ndabe nga basobola okukola ki okunzijanjaba. Kati gwe tegeera nti buli kintu kyonna kyasobola okukola nga kisobola okutaasa obulamu bwe, gwe tegeera nti akikoze lwa bulamu takikoze lwa mbeera. Ekyo weekako okikole okitegeere. Era nange Lujja ng'omusajja ekyo kye namanya. Ekyo kye mmanyi kuba omukazi mbadde nsula naye Lujja omumanyi. Nensula mu parking togenda kuba ngombe kugulawo. Bwe yeebaka taddamu. Senga yeebakira ku aluparazolam. Emyaka 7 amira empeke gye bayita aluparazolam. Era aluparazolam ye yayonoonye ensigo endala. Okitegedde kakati mu mbeera ey'obulumi omukyala tubaddewo nga buli kye yakola yeekaka kyekake abamukubira ku ssimu bwe mutyo senga obulamu bumuzoganyiza. Senga yate obwa pulezidenti jeno bw'abasawo b'ekinnansi kumukubira amasimu nga mulwadde nga takyasobola kutuuka gye bali ne yeesala ku buli kintu kyonna naga kino sikisobola. Kati mbasaba basebo ne banyabo mukkirize senga mulwadde era senga wagendedde ebweru. Aho twali tumalako omwaka yali akutte muggo. Kakati mukuva mukwata omuggo twali tumutwala ebweru twamutwalira mu kagaali. Waliwo kakati ensigo ng'okugulu kuno okwa ddyo tekukyasobola kukola ki kuyimirira ng'era akukwatirako muggo. Kakati basebo ne bannyabo mu mbeera eyo mbasaba mu muntu mbeegayiridde bannayuganda bambi mumuleke. Bambi mumuleke abali ku social media mumuleke naye ekirungi kye tulina tali ku ssimu tali ku mukutu gwonna tali mugoberera talina kyamanyi gomanyi talina kyamanyi nanti singa amanyi singa yafa tomumanyi kubanga senga ng'omuntu mutiitiizi. Kakati mu mbeera eno omanyi waliwo ebyewuunyisa mu bulamu. Ensi eyezeegoberera yeebuuza nti waliwo abantu be muwangaddeko nabo oba be mwaliko nabo ng'olwaleero obusungu bungi kiki? Kakati Lujja nze tubadde ffenna naye bw'ombuuza Lujja abeera wangenda kujja ku Star oba ku UBC. Ekituufu Lujja simanyi gy'osula. Omanyi wensula. Ne Tone simanyi waasula. Kituufu. Kakati bwe tunaanyiigagana tugenda kunyiigagana mu bya social media byakumpi. Kubanga Lujja omuntu singa abuuza nti Jjajja Jumbo yamanyi obulamu ekituufu Lujja mbumanyi. Yes. Ebisuka amawulire tomanyi. Sikumanyi. Naye omuntu ajja kugamba nze nali nali wali ku press conference nabanga pyalawo aliriddawa bwe twagala pyala aliriddawa. Kakati laba omwana Lujja laba omwana bakubira Tony nga Tony ali mbaale. Jjajja ffe ebyo sitwabitegedde okitegedde naye omuntu ayinza okukimanya. Kakati mu mbeera ey'abantu abantu beefuula abatumanyi naye ng'ekituufu tebatukola ki nga tebatumanyi. Abantu beefuula abatutegeera naye ng'ekituufu tebatukola ki tebatutegeera. Kati omuntu gw'otabeerangako naye Lujja tagenda kubeerako busungu okitegedde kubanga aba akumanyi ki. Abantu abatuwalana beebo be twava nabo munda, abantu abatuwalana beebo be twayambako, abantu abatuwalana beebo be tuwangadde nabo, abantu abatuwalana beebo be tukoze nabo. Kati ye aba akuyinako obusungu gwe nga tomanya abujjawa. Kubanga ekituufu neebuuza omuvubuka oyo simanyi lwaki busungu bwatuyinako naye nze ndowooza ku lwange nti batuma mutume. Ekyo bamukozesa nze kyendowooza nze bwe ntunulamu ekituufu siraba wajja busungu. Naye ekyo kyokola okolera bitole bya mmere bitono. Future ye ekyali nnene okyali mwana muto olina future oli mugazi nnyo oli muntu w'amaanyi. Leka kweteeka mu butalotalo obutalina makulu. Tibuyina makulu ate njagala nkubuulire ffe tuli basajja va mu ntalo z'abakazi. Ffe situli bakazi ffe tuli basajja va mu ntalo z'abakazi. Leka kubeera nga atali musajja oli musajja dda mu ntalo z'abasajja ogambe nti Jumba yanninya ku kigere
oba kulannama ina kye yankola bwe tuba tulina kye twakola tukwetondere naye entalo aba alina okutwogerako main si yeggwe okiraba waliwo ekitagatta bulungi waliwo ekitagatta ebibuuzo naffe abawabbali bye twebuuza netugamba naye lwaki mu bonna ono kiki mwamukola si yeggwe titulina bakukozesa ate era n'omulabi kyalaba nti bakukozesa kakati mu kukozesa gw'olina future yo n'abakukozesa balina future yaabwe lujja olaba bwe nali ngamba okumuloga walaba nakuyita kubanga guno omukutu guli private guyina nnyini gwo okitegedde kakati naawe abakukozesa balina emikutu gyabwe egiri private baleke bagende ku gyabwe okitegedde saasobola kujja ku mukutu gwa lujja kukolerako ntalo kubanga lujja w'abantu baki ndi wa bonna ate ekyokulala nze jjajja we ntuukanga ku mutendero ogw'okunkozesa nze mu bwalujja bwange nti jjajja kati olina kunkozesa ndiba mpeddemu essupu okitegedde nze nyina kukola bukozi ebyo byogwanidde byenkola binneeyogerere era olaba n'ebintu byenkola wano byenjogera wano ku Caviton era Caviton agenda abitemetememu byatayagala biyite ku mukutu gwera tebijja kuyitamu kituufu ate sinza mubuuza nti bino lwaki wabitemye bwoti kakati bassebo ne bannyabo omuntu lujja akyalina future nene ffe tuweddeko enviri enzirugavu ze zikolerera enjeru mu kayimba ka super power wagambye abavubuka maanyi abakadde gaba magezi nejjajja ojja kunkutula ani muwandiisi Jumba Lubowa aligaweta eyo true story bannange akuba kalowoozezza otya nanti mu buvubuka gaba maanyi mu buvubuka oba no power ate bw'okula oba na magezi okitegedde era mulimu ekigambo nti antegedde oli wa bbeyi sewamala akuwa effeva stress nazinyuka kyokka munnabuddu ndi wa bbeyi mulimu nekake wagambye gwe nnumba gwe nnumba nnumba nkunkumuke gye munaayita ngende nga nkunkumuka nvaako eddogo nvaako amayembe nvaako entalo gwe nnumba nkunkumuke gy'onooyita buli w'olinnya abasoga balina ekigambo kye bagamba kisegese tikiriibwa nsolo nti namunnungu taliibwa mbwa akunkumuka amaggwa kakati kye nali ntegeeza nze ndi kisegese tikiriibwa nsolo bwe nnumba nkunkumuke buli gye nkunkumuka ng'olinnya maggwa buli gye nkunkumuka ng'olinnya maggwa toli wa bulijjo so akayimba super power mukasange ku mukutu gwa Jumba Lubowa aligaweesa sigemanya gego Jumba Lubowa aligaweesa ku YouTube ne ku TikTok mwataddeyoko Jumba Lubowa aligaweesa mujja kubanga oluyimbo mu lulaba lukyali lupya Douglas yalukutte Douglas alina ke yakyusizaamu wali abalega twali tumulabira mu Fiction Douglas mbaseerabidde mu mannya gakyuseemu waliwo kye yayongeddeko ekyo ntegedde ddero ojja kyogera Daaga nga yabrandinze nnyo bannyabo ne basiba batulaba ntuuse ku luyimba sagala bino bintu kubyogera nga ntebabitege lutandika data tankola super power producer ye Jona oluyimba yaluwandiseko bulungi super power naasooka ateekawo amannya gaawo kati njagala erinnya lya Fiction Douglas awandiika Douglas Mukiibi Kasamitala kati sooka onnyinyonnyole Douglas Mukiibi Kasamitala y'omu ne Fiction y'omu ne Fiction Maxi ye Fiction Douglas Mukiibi Kasamitala kati erya Douglas yalizaayo olw'ensonga nti yali mu Katuliki eryerinnya Douglas kati wa buwangwa
nanono kati ye Kaasa Mitala era kyovola nti naye bwe nayimbye oluyimba ndi Kaasa Mitala ndi wabbe naganja kulufiirako nga gwe bwogamba nti interview eno ngeri musenga kulanama ali mu ddwali nja kugifiirako kuba nze nina we nakulaba ng'owolereza senga nsawolereza anti nga njogera ku senga ng'oyogera ku senga n'omugaa nti munange senga kyenali mmanyi ebintu byemmanyiza omukazi omulabye mulwadde ali bw'ati kati waliwo omuntu akwata ku kintu n'ogamba nja kumukola ki kati naye Kaasa Mitala ndi wa bbeeyi yamufiiriddeko Kaasa Mitala muligabana badde mayiriryo tuligabana muligabana nalimu tuligabana ate muno weewuunye ne muluyimba olwa super power nade ngamba tole nti akagambo Kaasa Mitala ndi wa bbeeyi lwaki nange kensinga okukwata wanudde one time oyinza okubeera Kaasa Mitala number 3 so oluyimba muluwulirize kibakakatako kuba omukulu ono yataddemu ssente kuba emmotoka ezo zolaba ez'ebbeeyi nnyo n'abo abaana abazina baabadde bangi bakabi mu vidiyo bakabi abaana abo waliwo ekyaŋŋambye kiŋandi abaana bano nga bakunkumuka nnyo kunze bawala bange kakati oluyimba olwo lulimu emmotoka bayita Cadillac ye motoka etambulirwamu Donald Trump era mu Uganda tulina Cadillac emu mu Uganda eryetya era mu video za Uganda mpozi ng'omuntu yagikoleddemu ggulo naye nze nasoose okukolera mu Cadillac eryo eryato lyeryato erisinga okuba ery'ebbeeyi mu Uganda kwe nakoledde era nze ndirina mu video nzekka okitegedde kati video yonna ekituufu ya bbeeyi mateeka mu mwakola mu bifo ki ebifo twayita emunyonyo emunyonyo ne tuyitaawo waliwo ne hoteri emu abo babagiyitaani ndowooza ezo interview jazijja ku Fikison ebyaddaaga yabimanyi naye ng'aba evidiyo yali ya bbeeyi nina omwana nyambaza bamuyita Oje soko oyimiriremu kati baserebu baba bambala okategedde kano tibakajjaako tokalaba kakati baserebu baba bambala kubanga serebu bw'oyambala n'entumbwe erina okulabika ke kajiini ako togirabye abamanya ebya jiini mugiraba jiini ya ddala size eziri eza bulijjo olina kubanga oli sente mweziri serebu omukono togulaba jiimu gy'okola ogitegedde olubuto lwero olutegedde lubalansinga kubanga serebu olina okwambala olugwe ne lukutuulako era kati nakyusizza ennyambala bali abandowooza mu mbugo 0.0 ezo zirina obudde bwazo kati ono omuyimbi gwe tuyina wanalina kubanga yoyo ennyini otegedde engatto girabye kakati fulabe yange gisembezza eri ate nnyinza okwambula bw'otangenda naye ojjukira ng'onyambula Dubai yali yakava mu molo ng'anyumye nenzimugjamu kakati kyogamba naye n'ojagala nsobola ogitwalira njikuwadde egendo gyambale basebo ne banyaba engatto njiwadde lujja bwe mumusanga temukuba njimuwadde mwalaali si yakubuuza ate empya yabadde ya vidiyo kansoke nkulage oleke nkulage busitokisi bw'abaserebu bw'obutegedde obutegedde buba bwe butyo muleke ebintu byennanga nimujja kukanga abantu biri byabadde mu masuuti mbuyambala stocks embaamu era abasajja baba akadongo kamu bagambe balekera okukola vidiyo z'omu bitooke eyo mbya bitooke wavuddeyo naye nzijuka kale akasebatawale wali mu bitooke anti olwo tugenda nze Kaasa Mitala ndi munene wavuddeyo naye ate munange jjukira stress zikaddiya twagikolera mu bimuli bya Dubai mu Miracle Garden kakati nali ntayisa obbalaga naye nga sinnajja era kyova olaba mu kujja mugundi mu kujja mu ndongo nasooka ne mbagamba
nenzija mpola kakati lero naye bagamba stress zikaddiya stress zikaddiya era twagenda fene Dubai mu Miracle Garden ne tukwata video eyo yes kati video nina video endala yawedde bagiyita omutuufu yani nina video endala yawedde bagiyita omuzadde n'omusomesa kakati nina video endala yawedde era twagikola ne Senga Kulanama yali mu kugenda twali tukoze video meka 3 era album eno twali tugitumye omutuufu yani era mu album eno twasooka okutaako oluyimba lwe bayita Mukama Taasa lwe nakola ne Senga olwo yalukola mulwadde era ku album eno kwe kuli oluyimba Mukama Taasa lwe twasooka okuta ne tuddako kati ne bagamba no album eno tuina kuta luyimba baluyita Super Power kati album eno eriko ennyimba ziri 7 eriko Super Power Mukama Taasa omutuufu yani omuzadde n'omusomesa omukwano n'obwavu ekikookoomera kuliko sorry mami wange nkimanyi nti oli mbulumi nnyo oh sorry mami wange nkimanyi nti oli mbulumi nnyo kakati Senga ero naluta ku Valentine sorry mami wange naluta ku Valentine basa bacha bamane bafuka ba mama bafe ate sibe tuyonka amabeere rujja obyerabidde jajja ewanji wamma abyogedde nati bwekiri todesiwekiri era kyekibatufuula bamaama kakati mu kiseera ekyo era mu bintu byonna kati sorry mami wange ye maama wa Senga yafa n'owange yakola ki yafa taata wa Senga yafa n'owange yakola ki yafa kakati ye maama w'abaana ye maama wange kati essaawa eno naawe mukyalawo ye maama wo n'owa Tony we n'owa Daaga n'owa muntu omulala yenna tulaba Covington Music mukyalawo ye maama wo era abakisajja bwe mutayonke ku bakyala ku mabeere mujja galwaza kansa ego olina okuyonka ku bbeere ly'omukyala awone kansa n'omwana ne waba akyayonka ng'alina ayonsa oyonka kati munange bw'oyonkako ng'ayonsa amatati gajja kugwe tegajja gasigala ku muto eryo ddagala jjajja alibaweereddewo mwabamanyi kyemulimpa abantu ba Covington Music baagala kutusesa busesa kwegamba ebintu bino binyuma nze stress nazigala kubanga kati mu kaseera kano bwodda mu stress ogenda kukunyukirako n'enviiri kwe kusalawo n'okola oluyimba luno ne weewaayo kyonna kuba omuntu yanigambye nti jjajja anoonya ssente za kuteeka ku mukyala we naye ate ssente azitadde ku vidiyo empitirivu ssente ez'okuteeka ku mukyala zigenze omukyala ajjanjabibwa kakati bw'otunuulira vaani nakwata ku mmotoka zange zaaliwo ozimanyi nakwata ku mmotoka zange kakati bw'otunuulira vidiyo Kasamitalawo akolaki waali okimanyi badde n'emmotoka ku kkubo kakati ku vaani najjayo emu n'ebeera vaani kati omuntu ayinza okutunuulira naye ebikolwa byaffe ekirala omukyala ajjanjabibwa nti ne bwe neeteekako stress ne bwe naakola ntya Senga Kulanama already mulwadde ate byenkola mbikola lwa mami wange yayagala emimwa emitikinge nti mukyo olina osigala ng'okola ebyo ebyammwe nga mmwe byayagala nti mubaddewo ng'ensi ekimanyi nti mwe mukola byammwe bibanyumira ebida era waliyo naye ayinza okugamba kati jjajja ye kankubule akayimba okalaba Super Power mu nnaku ezi nga kayingidde 7 emitwalo ku YouTube emitwalo 7 kati essaawa eno we tulwogererako genda olubikule lugenda mitwalo 10 ku YouTube kadduka abantu bakagadde TV za Uganda era njagala kusinziira wano kusaba sita banaye sita munyambe munteekeyo
yatandise okuteekayo akayimba mukawanike njagala kusinzira wano bannamawulire ba YouTubers ba TikTokers tiimu yo ene ya Capital Music gye wazimba nteekaayo bankoleremu bu challenge nteekaayo bagenda kukola challenge abaana abobuwala okkiriza bakolemu challenge Nyo nyenya mubina Jumba Super Power balangira abalya mmere kasa mitala ndi munene atanjagala simwagala ojo so kati officially tuguddewo challenge ey'oluyimba Super Power n'abantu bennyini bawagire manager wange Fiction Douglas abantu bampiti mbayimbireko ku mikolo mbayimbireko ku mbaga mbayimbireko mu bivvulu mumpite mukubire daga akasimu nzije tukole enamba ya daga kati enamba ya daga musimu ya tono ojagitekamu musimu ya soko situle kamera je nkulaga evani ekyayina kyombuza kusenga yasenga litwaba wa update okyayina kyombuza ku Super Power twamazo wa yesubi nti agenda atirira kati Super Power abo tukyali n'omuyimbi kubanga kyembadde njagala mbadde kati ekyaddaga nakijjeewo nga njagala ngatiremu ddala ne Masekulo kati abo tulinawo Lubowa Kasumba njagala tumaye ku bayimbi kati booyina vaana eno lwaki wagibagulidde nti omuntu amanye nti ono omukubazi toba mu ky'okuyimba kakati ondaba nina omuyimbi gwe bayita Masekulo muzimu gwa Nancha oyo wuwo kati wange nina omuyimbi gwe bayita Swahaba Kasumba Lubowa Kasumba ani Salongo bamweyana bonna tunagala biro eyo ekya Swahaba nkijjeeko ekyo kijjeeko oyo naye muyimbi wo badde simaindi nkukutta waluma kakati nina omwana ambakinga oyo tambula ku kido oyo gwe nkola naye music Ddagala batuuka watuuka music muwala wange kakati nina omwana yayimba nakize kusanyusa omwana wa Mzee Kakumirizi na mirimu kakati oyo naye muyimbi wange nina Kabona Nyanja kakati nina kuru je nyimba nayo Mulindwa Vumbi Mulindwa Vumbi asumulula abazibagobe yakadongo kamu mumanyi kyazitowa sala mutizedi kubanga kati Mulindwa Vumbi ye yawandika oluyimba lwe bayita omukwano n'obwavu luli ku alubamu eyo omukwano n'obuki n'obwavu kakati Mulindwa Vumbi oyo kakati vaani eyo nina ala waswa aka Bobman nina promoter Muswa nina manager Fiction era nga yakwata kamera kakati ninawo omwana wa TikTok Kimufem kati Kimufem ainako omulenzi gwe bayita Sedo oyo yatanva ku kido yabeerako yakwata ki buli ange kifaananyi kitambulirako kati vaani eyo yekola ki bagitawo bus kasitogiraba ngumanya nti Super Power asazeeko ngenda giteekako bigambo ngenda giraminatinga yonna bagibranding lwakuba nti timiride bulungi nga bwobimaisoko gyogirabe jangu ogirabe bwefaanana katubalage vaani omusajja yazza amazeeko yabagamba yesebatawaaleero nemuwakana ate abantu bayinza okukayana yongeze ndongo vaani kati bwe tunatuuka ebyuma nga tubiteeka kuno nga bitambula bino tebannabigula togiraba nojakuteekako ebyuma vaani ogirabye kyalo ku kyalo vaani yeeno egenda kukola omulimu nga nnungi ogirabye tululabe jangu labe screen zonna nsaddemu yongeza endongo yongeza ddaga kasa mitala baba weyagale jjajja balinabiya naidde munene yaguzafaani abayimbi be bonna Jumba Super Power balangira abalya mmere kasa mitala ndi munene atanjagala simwagala Jumba Super Power balangira abalya mmere kasa mitala atanjagala simwagala kona daga omwana jakwate kano kamwe
Sakyonna nanfe engeri ebuza munywanyi wumula akonye gy'emitima emijambiya ne beetuyamba tibatwagala Jajja bakube twakula misege empisi abantu abo tibannalaba naye tenyamba lya mmere nga superpower balanyaye munayita munyenyi munalaba ng'onkumukaje munayita nze Jumba superpower balangira abalya mmere kasa mitala ndi munene atanjagala simwagala nze Jumba superpower balangira abalya mmere kasa mitala ndi munene atanjagala simwagala ekikulu kyabwerere kino abantu kale eno fani y'abayimbi bajjajja Jumba bisi baagala mube n'empisa timumala era tizobe n'empisa neewuwo kijja ndi mugezi bwe nkuwadde tomatira nzibye mukyala we waatalinzaaliwo Masaaga jajja digida wano singa senga yaliwo kati lujja yakola ki kona jajja bakyakula ensobi zijja ne zikwambala muvubuka oba ne power ate bw'okula oba n'amagezi nti mutwambula izo obe n'empi lojja oli ku zero laba osiga bukyayitale njagala odigidde budigizi bakole wooti basammula eri kyokka munnabuddu ndi wa bbeeyi mba superpower balangire balya mmere tamwagala superpower yagirese fani gijeeko okitegedde obagamba otya gijeeko byonna ejjayo endongo jo sound bane bagenda kuwulira vani ogirabye kaalo ku kaalo vani ogirabye oba bakutimbye Masaka wonna oba mutukula ku boda bwe jangu olabe lujja yonna ebintu vani bagirese togamba nti no olabe bw'otuula wano otuulaawo kyaja yiyo ozirabye okyajingirawo ate TikTok bannange zinakola esimu zirina osigalako kyaja ozirabye kakati njagala tudde wano olabe kamera we ziraga njagala kulaga genda mu lukuubo yingira tukyayingira eno wagirese njagala olabe wano jangu olabe wano ogwo muki kamera zikyajingira awo amasanyazi gaagano gaagano ogalabye eriko generator si yokka si generator yokka eno bagiyita change ekyusa amasanyalaze gajja mu gundi negateeka mu ki ogirabye eno emotoka nga si ya bulijjo ogirabye kakati kamera zirina okubaako omuliro esimu obadde omanya okyajingira wali wokka ozirabye esimu zigendako awo 3 kakati tunula naawo kakati wawana mulimu 3 obulengedde ate ngene emmotoka teriko generator mumanyanga ate zitambula etoko yonna yeeyo kakati eyo vaani ya muyimbi vaani ya superpower kakati tugenda giraminatinga yonna oluyimba lwazze n'emmotoka vaani yalo tugenda era atwagala kasamitala wa bbeeyi temuddayo todda mugamba mbu ate munnange vaani teriiwo gwe toze buzi togisanzeewo weeri terina tabu kati tugenda kugisiba yonna tugisibe bulungi etambule kakati endongo twagala okutegeeza abantu abayina endongo abayimbi nti ekisawe situkiyingira mu kusaaga omanyi n'abantu abagezaako okwonoona maanyi gaffe ffe tulina gye tusetula eggwanga lino okuliteeka nagenda mu America nendeeta nempangula award ya stress kakati bwe nawangula award ya stress kati ne superpower tomanya gyagenda kukola ki kukoma kakati basebo ne banyabo tonoona linnya lya muyimbi tonoona linnya lya muntu alina linnya mu ggwanga nze nina kyengatta ku ggwanga nina kyendeeta ku ggwanga va ku biri ebyensaasi naki ogwo mulimo gwange naye nina ekitone otegedde ate ekitone nyimba n'emikyala wange kati mugenda kulaba ekitone mugenda kulaba ngenda kuta omuziki albamu yonna eya superpower yonna
emaze okukolebwa video buli mwezi ngenda kutola oluyimba olwo lumu asimbudde twatadde super power tugenda kuta omutuufu yani tugenda kuta omuzadde n'omusomesa buli mwezi tutwako oluyimba lutya lumu ku alubamu eyo era kati lujja Abannayuganda bategeeze empeze za album 13 eziwedde naye nga ninako na album emu ng'eriko ennyimba 12 ekirungi byonna biri ku YouTube birabwako ennyo nze mbawadde omusajja wammwe so daaga kiki esaawa ekoze etya n'amasaawa mwagaleese katono ofiisi endala ebanja jjajja kale kambeere nga mmuta byonna mubirabye bagambe nti kambeere nga mutajjemu engatto yange ampe engatto zange kampe engatto zange agende mu ofiisi ze endala nange nagindekere neyagale ate naye nze ne lujja twambala sayize emu nakirabirawo nga yakagula nze njagala kubuulira kino engoye oziraba ze nyamba ojje njagala kumutumirako eyo nze sikolera mu ngoye nti bazimpangisiza mbu bampangisiza essaawa mbu bampangisiza engatto mbu simanye essuuti bagenda ne bayimirira ne baga nti omuyimbi ajja kwambala bwati bwe buli kyolaba nyambadde kyonna ataya yange baba bireese yonna yange ate n'obigula yonna nga bwe bagimpimako ne bategeka ne bagireeta oba ondabye mu ngatto oba muki ataya yange era eno ogirabye yakola super power kati yengikuwadde kubanga sigiddamu sigiddamu bannevidiyo namugikola ddi ndaba ebirimu nabe bampe nedda ssebo biro tobiyingiramu ndaba watandise okwesooka. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.